buli muntu yenna yagambye nti President Museveni ye yasse Ssegirinya mu mutwe gwo mulimu B bakupama B mu mutwe. Omuntu yenna yagambye nti okufa kwa Ssegirinya kwavudde ku speaker waffe Anita Amongo omutwe gwo gujjuddemu B baba pama mu mitwe mulimu B mwerere temuli kirala B abajjudde mu mitwe. Nawulidde ekisajja ekirala nga kigamba nti CDF General Muhoozi Kainerugaba yalagira director wa CMI James Birungi ne bawa Ssegirinya obutwa. Oyo B mujjudde B mu mutwe B mwerere baba pama mu mitwe mulimu B mwerere mujjudde B. Waliwo kana kasajja kano akadulira Ssegirinya ne kagamba mbu Ssegirinya yekoza B akajjudde mu mutwe nakalabye nga kewombeka ku mulambo gwa Ssegirinya kajjudde B baba pama mu mitwe mujjudde B mwerere. Twava wano ne tugenda nze Bajjo Ronald Mayinja nga tunoonyeza President Museveni akalulu mu 2021 Bajjo ne Ronald Mayinja ne batuuka n'okunywa enjaga abayaye babanywesa enjaga nga banoonya akalulu ka President Museveni. Akalulu bwe kaggwa nze neesigale wa President Museveni. Bajjo n'agenda mu abo bajjudde B mu mutwe. Bajjo n'asala eddiiro n'abalwanirira. Bajjo abadde ababeereddewo abeera ku TV nga abalwanirira ku social media nga abalwanirira. Bajjo yabawolereza ku buli radio ne mukuba Bajjo obucupa. B abajjudde abantu abatalina B mu mutwe tebasobola kuba Bajjo. Bajjo yatuvaako n'addayo mu group yammwe nze ne ngamba kansigale wa President Museveni ne mukuba Bajjo B mujjudde B oyo B abatawaanya B abali mu mitwe gyammwe mujjudde B. Okuba otya Bajjo okumanya mujjudde B. Nalabye muganda wa Ssegirinya ng'akutte maama waabwe amugamba tugende wali Parliament weekoze enteekateeka. Omuvubuka akutte maama we. Maama wa Ssegirinya tamanyi mannya gammwe temwamubeererawo nga Ssegirinya mulwadde temwina kye mwayamba Ssegirinya temubeera waabwe Masaka ne mwagala okuba muganda wa Ssegirinya. Nalabye ekikazi ekijjudde B mu mutwe gwakyo nga mujjudde B ne kitandika okuba muganda wa Ssegirinya muganda w'omugenzi akutte maama we. Maama wa Ssegirinya tabamanyi okujjako nga mujjudde B mukuba mutya muganda wa Ssegirinya. Era nawulira muganda wa Ssegirinya ng'agamba nti senga tekibadde kufiirwa kuno yabadde agenda kukyambalira ne kikwata n'omuggo. B abajjudde mujjudde B yabali B mwerere mu mitwe gyammwe. Teri muntu mulamu ataliimu B asobola kukola bintu ebyo. Namwandu n'afukamira neyebaza Mpuuga. Mwannyina wa Ssegirinya n'afukamira neyebaza Mpuuga. Namwandu neyebaza Mpuuga. Ate ne mugula ku Mpuuga olutalo mwe abatalina kye mukoze. Ne maama wa Ssegirinya n'abaswaza neyebaza Mpuuga. Mwene mwefuula abalungi ennyo abalongoofu okusinga ate Mpuuga nga famire yonna emanyi Mpuuga yagibeereddewo mbu yabadde abalambula mbu yabadde abawa ssente mbu zonna ze bakozesezza mu ddwaliro yabadde abayamba ne Speaker Anita Amongo. Ate ne mulyoka mwefuula ab'ekitalo ennyo nga tewalina kye mwakoze. Mujjudde B abatawaanya. Era twetaaga okufunayo ekyuma tuyiye ekyuma ekisobola okunuuna B mu bwongo bw'abantu. Baba pama mu B mu bwongo kati B tasobola kuva mu bwongo bwammwe. Twetaaga ekyuma tukiyiye. Abaana basome Makerere batuyiyize ekyuma ekisobola okunuuna B mu bwongo bwammwe. Baba pamamu ate B tava mu bwongo kati B ayingira mu misuwa neyegatta n'omusaayi agenda ku mutima. B n'ayambuka n'agenda ku bwongo. B n'akkirira n'aka mu mutima. B n'ayambuka n'agenda ku bwongo. Mujjudde B abajjudde mu mitwe gyammwe ne mukuba muganda wa Ssegirinya. Muli bantu mmwe. Waliwo abambeerako buli kiseera nga bagamba oli musajja muganda
owagira otya abanankole owagira muhozi buli kiseera tuwulira ng'owaana James Birungi owa CMI batemula abantu batta abantu kale gwe Muganda walekawo baganda banno n'ogende wa Museveni omunalwanda si kyekikulu omuzaire si kyekikulu omulugwala si kyekikulu omunankole si kyekikulu kasitaba nga ategeera ng'obwongo bwe tebuli mu bbi ndeke Museveni ngende mu bbi nzo mulongofu ngende mu bbi abantu abajjudde bbi mu bwongo nga n'ensowera zino zirungube zibanyokako NMB